Tusoke tuwe Akati tujukire ku Banabyamizanyo abatuva ku maaso mwezi gwa Gatonnya mu myaka Ejenjawulo. So abatuuliza mwenna nabalabye dda mwatandise dda okubeera nga kwe muli adabayise ku Twitter twatadde ddemera mwajjaffe nga Bukenya Majidu nakulabye dda wano James Kataza nakulabye dda Katula Shabani Dubai nakulabye dda Mukasa Rosco ne Sekajja Edwin nabalabye dda mwenna abatandise okuteesa 10 egyo naye kati nga tusooka ku bantu abatuvuddeko omwaka guno ogwedde gwokka batuna okubajjukizaako nti abo tebasobodde kuyingira mu mwaka guno bwe tuba tetubogeddeeko mumanya tetwamufuna ne Banabyamizanyo atuvuddeko omwaka ogwedde bwe tuba tusookako katono nnyo twejjukanyemu asooka ye Dr. Patrick Masetekuya yafa Novemba nga 2022 ono yaliko edda minisita wa rehabilitation mu government mu myaka gy'ekinaana n'ate tujjukire nti yali chairman wa National Council of Sports mu mwaka gwa 1985 era mu kuzimba Nakivubo oyo yatandikiriza okuzimba Nakivubo n'okuzimba ekisaawe ky'Embaale ekyo Municipal Stadium. Omulala yatuvudde ku maaso mwaka ogwedde ye Moses Musaazi yafa September 2022 yaliko omwanika wa Sports Club Villa mu 2014 paka 18 mu bisaawe bya Mwami Sagga ate era yaliko ne National Treasurer wa Villa Funds. Addakaawo ye Peter Senfuma Rwandaga yafa July 28 2022 ngono yaliko n'omusambi mu kofi ate era yali muganda wa Kasasa Chris yabiranga ezane wabakyobaawo naye bambi yafa mu mfando za twajinyonyola kaawe mbyenyo bamukuba bukubi miggo ne bamutta nga bamuyita mubbi ngotuzaako Rehman Nakabuye yafa September 1 2022 era ndoza February 1 yali secretary wa Kiso ne zone 3 yes atengera yabeerako coach wompira gw'abawala n'abaana b'ekitende leo yafiira nga commissioner omukyalo Nakabuye mama yanga ndioze abasenga gye mujjukira kutuzaako ye Adam Wenga yafa April 7 2022 tumujjukireko yali golo wa Nairo Football Club yani national team yamujjukira nti mu kirana nga naye wango ekikopo yalinga reserve wa Rwanga Patrick Rwanga yali reserve ninga ate mu national team yazannya mu kuva mu 82 paka 84 mutuzaako omulala ko batuvaako omwaka ogwedde Omutaka Robert Mujabi yafa March 7 2022 yafa mu accident wali ekayunga ku Hoima Road era yazannyako mu timu ya Kofi ya Coaching Express era yali katikiro w'ekika ky'Ensenene bamuziika Mityana eri Busunju Mityana eyo yaziikibwa gwe tuzaako ye Patrick Rwanga yafa September nga 23 ono tujjuke yali era golokipa wa Nairo yabangulira ekikopo nga goalkeeper mu 1998 ate yakwatiranga ne ttiimu y'eggwanga mu kuva 81 mpaka 83 ate era tumujjukireko yaliko team manager wa ttiimu ya under 23 Cobs mu 97 n'okukulemberako ekibiina kya Uganda Super Division Clubs Association. Tuzaako omulala ye Dr. Tarik Kinene yafa October 9 2022 ono yafa mu accident ku luguudo lw'Embarara netumulamuziika mu Butambala netumujjukireko yali musawo ku St. Mary's Kitende yali musawo mu Masaza yali musawo mu KCC Netball Club ni mu bantu bangi ndowooza akola ku bantu bangi nnyo Tarik Kinene asembayo Haji Musa Sewava yafa December 15 2022 eko omunika wa timu ya Express yange yali nannyini masomero gano gasa Apro Kagwa beebo bezijukirako abatuvaako ayinza okwanga bwe tuleseeyo naye mujja tusonyiwa kati betujjukira abaafa mu January naye nga mu myaka gya njawulo asooka yali muvuzi yali navigator wa mmotoka z'empaka oluusi yavuganga nga oluusi navigator yali Frank Nekusa yafa mu January wa 2021 era tumujjukireko yafiira ku Victoria Hospital ninga embagambye yavuga nnyo nga yasoma map asomera Karim Hiriji
yasomerako Kiddu naye yennyini yavugako ku motoka z'empaka era yasomerako ne Jack wava munno oyo Frank Nekosa era tumujjukira bulungi nnyo yali abeera wali Kabojja. Gwe tuzzaako ye Henry Mary Katerega yafa January wa 96 naye tumujjukirako yazikibwa wali Gayaza Masaka kati Masaka City naye tumujjukireko nti yaliko chairman wa Nsambya mu myaka gy'ekinaana egyo gyonna okuvanga 84 nga ye chairman yaddira mukulu Joseph Kiwanuka mu bigere era tumujjukira bulungi nti yomu nzijukira Uganda Cranes batuuka Kenya nga batuuka mu Sekafa wa 83 nga tebalina kye balina n'abasanga ng'ava avugeze kusuubula tukakandayo ku mupiira nga tebalina tracksuit awamu engatto nfu n'agenda n'abagulira bonna tracksuits n'agula engatto n'atereeza kwegga musajja oyo abasinga mwali mumanyi nga omusajja yali ayamba ennyo Banabyamizanyo addako awo emyaka 10 gutabeeranga naye wano ku programu zange ezaffe eza sports wano twakolanga naye yatuva ku maaso ng'ennaku z'omwezi 14 mu January 2016 tumuzika wali esumbwe naye nga bwe mbagambye nti programs eza sports yazikubiriza okumala ebbanga emmotoka z'empaka zeyasingira ddala naye nga naffe yatuhostinga nga wano olw'olumu gwe tuzzaako awo ye Emmanuel Muhanguzi ono nno omusajja yali chairman wa Case Fans Club okumala ebbanga ddene kwa committee awo nga awali nga cooperative kuyo street yawo yamala ebbanga nga yakolera bulungi Fans Club yagikubirizanga bulungi yabeeranga kajjansawo naye yafanga 7 January wa 92 bwe tuzzaako awo ye Stephen Mulinde yafa January 5 ono bannange asinga mu mumanyi maklabu mayitirivu yakochingako State House yakochingako Horizon Mbaya United Police Bushenyi ndoza kugema tono bamanyirya Gayige nange mbadde Jesus Gayige ebamwitanga Jesus faka yasinga bamanyirya Jesus bayi era nzirina kulamanyi ayisho yali muri agali amalala nze saga manyako Gayige wa Jesus asinga bamwitanga Jesus ko Jesus bamwitanga ko Jesus Gayige nendo ya mtu mali wankola ebirevu bikibwa fact yayingiza bitoda mitiyana yezo na timu mitiyana bitodani nyingi ze timu zimwe n'abazanyi bayeza abasambi yakwata ku mukono kubaleta bayitirivu yoze yomukuba coach abatone nnyo abayesa abasambi abangi nnyo mu mupiira yatendeka toda jana fiye bato abaleta bana bato ne bafuuka ekitu ebo yamayanga okujja nga avawo nga agenda walala ne kuyitoda bwe yakola ngalinga kabundi Joseph Kabundi abo bakochi abalitangaza nyinyi batendeka amakilabu amangi ennyo ne Steven Jesus Mulinde bwatyo bwe yali gwe tuzzaako sabo ye mukulu mugenzi mu Rwanda oyo ye tumujjukirako nti yafa January 15 2013 ne tumuleeta no kubanga omupiira nagwo yagulimu nnyo naddala ate ogw'ebika mu ttiimu y'Emmamba era Emmamba bwe yabeera amaanyi mu myaka gy'ekinaana nga gitandika kumirwana owekitiibwa Kaddu Kiberu owekitiibwa Ssebanna Kizito Peter Sematimba abantu abaalinga ennyo ennyo ku ttiimu y'Emmamba ku lusegere lwa Ben Kibuuka bwe batyo abo Butuzako ye Edward Bolingo Serone yafa January 26 yajemba nengo ono Serone yasamba nnyo omupiira na national youth team yensavu mu musanvu ya sambira ne mukwenzi yache ensavu mwenda ate yatujuke nti yasambya timu y'Embalale n'ava na Jana Assembly Express nayo Butuzako awo ye Stanley Mbiru yafa January wa 89 netumujukeko basinga bamanyija tanka mu biru naye bamutanga tanko lw'amagulu gekikola kyenye ngigira sambanga mu mpira n'okuyita wonna wayagala Stanley Mbiru naye yasambya timu Express yensavu mwena nsavu mwetano mpaka nsavu mu musanvu muyavaamu n'agenda mu timu ya UCB mu musanvu awo ate nsavu munana adda mu ttiimu ya Nsambya wabula n'akumenyeko okugulu n'afuna obuvune nabanga teyaddamu kusamba naye nga mu ttiimu ya Africa ya Uganda Cranes mu 74 gwe balonda okuba best right winger tanka mu biru mu ttiimu nga Uganda esamba mu AFCON wa 74 Egypt gutuzzaako ye Desan Kigundu Desan ono yafa mu January wa 97 netumujjukire nti Kofi yamujja mu ttiimu ya Jinja Market nemuleta mu kinana mwenda era nayingira mu timu ya Uganda yaye mu timu ya Uganda Cranes yawangu ekikopo kya 19 mwenda e Kenya ekyo yako yakoma
n'oluvannyuma ate wayita akaseera katono n'afa. Gutuzaako ye Sam Musenze yafa January nga 29 wali era tumujjukireko yalwa nnyo nga mulwadde najja nankumi nakyo tumujjukirako nti mu KCC bamuyitanga life captain. Yali captain wa KCC okuva 75 paka 85 emyaka 10 n'abatandika okumuyita life captain nenga yasambira ttiimu ya American Swallows mu yava ne bajoyinga KCC mu 72 yasamba mu ttiimu ya Africa Cup of Nations Ghana mu 78 ye yasamba nga namba 3 eya Uganda Cranes. Abamu bamumanyinga Nakachwa olw'engeri yakubangamu enviiri ze. Ate addakaawo yali Swale Waswa yafa mu January wa 98. Swale Waswa yasambira nnyo ttiimu ya Simba ne Uganda Cranes. In fact ye yasambanga 10 Ouma n'asamba 9 Paul Ouma. Era yi combination gye tugambe eyakasinga ya Paul Ouma ne Swale Waswa nga bali ku Kyoto, Buwanga ali ku 11 ate ne John Dibyanga ali ku 7. The best combination ya Uganda Cranes gye nali ndabye. Era aba Swale lwabula yakubwa emiggo n'amala naye bamutwala mu ddwaliro n'abeerako yo n'oluvannyuma n'afa. Gutuzaako ye George Kasedde Mukasa yafa January 15 2018 naye tumujjukireko ono yali chairman wa National Council of Sports. Tumujjukireko awo mu mwaka gwa 88 awo 89 Kasedde Mukasa yalinga akola mu Uganda Blankets gye yakolanga naye ng'ate najja n'alondebwa yaye muntu wa cricket nnyo aba cricket mumanyi ow'ekitiibwa Kasedde Mukasa. Gutuzaako awo ye Christopher Rwanika yafa January nga 3 2017 ne tumujjukireko yali PS Minister ya Rehabilitation ninga yaliko town kiraka wa Kampala mwabula mupiira yali secretary wa KCC n'abeerako vice chairman wa KCC ate era tumujjukire yali General Secretary wa FUFA okumala ebbanga nadde okuva ali mu 9 mpaka 8 mu December ate era tujjukire nti yavuganyako mu kulonda. In fact Mwami Mulindwa okujja Rwanika yavaawo Mwami Mulindwa n'ayitawo unopposed. Yes, Christopher Rwanika ate yaliko chairman wa FUFA wa mu 85. Okay. Yali chairman wa FUFA. Kutuzaako yali tuzaako Leo Lwabogo yafa January 14 2009 era tujjukire nti Lwabogo yali mukubi wa bikonde yawangula bronze mu Olympics za 1968 ate n'awangula silver mu Olympics za 1972 ate era tumujjukire yali nga azanya mu buzito bwa flyweight naye tumujjukire nti ate yawangula ne mu 7 n'awangula silver nga Christchurch nga bazanya mu Commonwealth. Gwetuzaako ya Eridad Nkwanga yafa January 6 nene tumujjukire muzanyi yasooka okwangula silver medal mu mpaka za Olympics era yawangula mu 6 wali Mexico oyo Eridad Nkwanga. Ate gwetuzaako Anthony William Henry Kanyike yafanga 2014 ne tumujjukire yali chairman wa Skol okumala ebbanga ate yali member wa parliament wa Buyikwe South Constituency ate yali taata w'ono Kanyike ono yakafono abadde abeera mu ndongo ng'azina yatategeera gubazise ne Lugazi we Lugazi yali taata we Henry Kanyike Anthony Henry Kanyike yali taata we ng'abeera mu Skol we Lugazi era abasinga manyi yalwawo nnyo nga ttiimu ya Lugazi yagiyimiriza ya Skol yali azaalo n'alani Kanyike yakafa ebiseera bino abadde mukubi w'endonga abadde basinga muyita Dynamite. Dynamite yes sebo ndowooza beebo. Okay.